Tubaliriza mu kitambiro ekyabizonte ekya wiiki eno ey'ameefuga tubaagaliza okugamalako obulungi wadde ng'ebusaabala tewabadde kantu ekituleetera okwebuuza ddala nti meefuga kigalo nga tusobola kugendako busaabala bwe twagalidde. Kambakwasa Ssaabazonto Kampegaano ansingako obusiru abitabye. Bazonto, Ssaabazonto, mu wiiki eno ey'ameefuga njagala ntuuse okusaasira kwaffe. Bantu b'Erusanja tubasasira nga mwalabye ekkooti okubagoba gwe mwami Kikyoncho beera n'ekisa oyogera omutuufu gw'okolera. Ne tuddamu nti tumbaafu. Mumbeera eyo tutuuse okusaasira kwaffe eri Bajjo. Mwami Bajjo bambi walabye ennaku bakuwadde ennumbi n'oyiga ennusu bw'oba wabipanze okuwuttulwa omwana katakukulemu amannyo. Ne tuddamu nti tumbaafu mu mbeera eyo tutuuse okusaasira kwaffe eri ababadde beesunze okugenda ebusaabala. Tetugwa mu maanyi ffe abawagizi Bobi yatugamba twebereremu okulonda kujja wekunakwera tujja kufuna meefuga katufune ebyawandiikibwa. Kino kyekyawandiikibwa. Muwulirize mmwe abaalokolebwa. Ebyawandiikibwa bigamba bwe ebyokulabirako ebirungi bwe biribula eddogo lijja kwefuga ensi eno, abakazi baloge abasumba badduke mu maka gaabwe, abasumba bagaane okuweerera abaana baabwe, abaana banone fiizi babakube, abalogo babazimbira amayumba, abantu bakendeere mu kiro kya indipendensi, abalogo banjibwe ebyabazadde ng'abakyala abapya, abasumba balifukaamirira aboonoonyi. Alina amagezi ategeere, omusiru asiriwalire ddala. Mu mbeera eyo abagoberezi ba Bizonto abatuukirivu ababonye enkulungo ey'ensi katwatule enzikiriza y'okwagalana. Mu ggwanga lya Uganda mulimu firimu y'omukwano. Bannayuganda abasinga basaba abazanyi bafiire mu firimu yaabwe. Ng'omwami ayimba oluyimba mbu mubbi yajja na kaveera atutte radio station, TV station ne Kanani. Kyekyo ddala afirize n'abawabirwa nga ye bakama baffe abasumba ba Uganda. Bakomererwe. Babuuzaako n'okwebaza emirimu gye mukola egy'okusumba eggwanga lino wabula nti batereezanga okumenya gwe mukola obutali bulungi. Bakomererwe. Tandika ffe tuli Bizonto era tukimanyi bulungi naye ebyawandiikibwa bigamba tubisoma mu Bayibuli nti Yesu yennyini yagamba nti ndibalabira ku bikolwa byammwe okumanya oba muli bayigirizwa bange. Mazima ddala muli bayigirizwa ba Mukama Katonda abasumba bawana. Bakomererwe. Mwegendereze nnyo ebintu bye mukola nedda mujja kutuuka ekiseera nga baabafiina bapengepenge bafulanga gashumba n'abalala kufaanaganako bwetyo nga babasoose mu ggulu bannange temwewuunya nga babasooseyo ebikolwa byammwe bibi. Bakomererwe. Abasumba muli endika bannange ekituufu muli endika wate tunagamba tutya nga abamu muli mu myaka ana mu giijo temuwasanga muli awo mutambula butambuzi tunagamba tyali temuli andika. Bakomererwe. Mukama mwamusanga wange okubatuma gye mwali kudda waffe gye tutaali munnaye bakitaffe gye bataali bajjajjaffe gye baali mwe babasangawo okubatuma ne bateekako nebyokubatumirako nimugende ekindi mukolebe muti yayogera lumi ki Mukama. Bakomererwe. Mwasomera wa era mwasoma ki nga temunajja mu busumba ffe tubalabidde wano tetumanyi ki kye mwasoma nebye mwasoma
bakomererwe. Amaalo kabampaane n'okwekola obusolosolo bibasusse banana abalala bangi wekola ebintu ebitajja mu bantu bakomererwe. mululuuzi gamwe gabaaki buli musumba gw'owulira asaakaza okuwulira enjiri kireeteza kufuula amaloboozi bakomererwe. ebifudde byakwesooka mu kiseera byavaayo baga nti nze nina wano wange wola wange mwatagala kutwala ebitundu mwatagala kusalako bibangirizi ganti gundi yafuga egindi bakomererwe. ndamususse abantu mubafudde bintu byo bitategereka mwe ne mugagawala ne muyitawo buyisi gabbo baava baziba batategereka n'emmotoka se babamu ziriko n'amanya gammwe bakomererwe. enjiri yammwe ekyuka bwe yatandika nga mukyali buyisi bweri kati buli kiseera ejja ekyukakyuka luno oyogera kirala mu kutandika oyogera nga kirala mwenna muli bangeri bakomererwe. Museveni abatutte bannange Museveni abatutte ebikwanga gyaffe abatumazeeko mwenna mugenze tunazenobalaga mukaya nalanga ekyalako ewange basumba bakomererwe. temubeerako mu kyalo muli mu bibuga mwenna mwekulungulira wano kyemugamba era kaye kaliisiza okukoma nsimbi newateriyoko ndiga zeetaaga buyambi bwammwe bakomererwe. ennaku empitirivu gye mwayitamu okutuuka naye ate bwe tumalaba kati tetulabako yadde ennaku gye mwagifuna myaka kyera mwatandika ddi okubeerako obulungi bakomererwe. mwatandika ebivulu n'okwagala temukyagala wafunda mwagala bisaawe ebinene bwalebe kyawuuye ejjo wano nekimugalika n'avaayo gagamba ekikulu kigaanye bakomererwe. kapereka temukyamukozesa byamagero edda nga tava makanisa abeera omwo aze mumuwonyeza mukozeki mubalese tuliruddawa bannange bakomererwe. mwine entaana bakugambye mwine entaana ezakula neziwola mu nzija za kanisa zammwe mwine entaana bassebo bakomererwe. sinina kintu okwongerako bannange muno mwine entaana ezenkanidda nga tunabayindira kayimba mbadde nina okusaba kwangu mirundi ebiri omukulu hamu kigundi yakwata ekisaawe kyenakisiba okukimaliriza kimalirize mangu kubanga munnange bwonna bwakiyitako nga tekinnaggwa waliwo buli mufiiriza ssente ku lwasatu n'olumu saako n'olumu ng'omwaka gutandika n'ekirala yesu jangu oyimire ku sitesikweyo soma amannya g'abasumba abatuufu tunaawonako awo nno twegatte n'ejje lya bisonte ebigwagwa twegattiramu nga tubayimbira kayimba nga tugamba nti moderi yesu temulwawo mwena basumba ba Uganda mutuswaziza ekimala mwandikomyekawo munganda wadde ekimala endiga zammwe njafunyo fenga bisonto tubasaba tubeebaza okulaba kolongoto yogi ne bisonto bikutuusibwako SS Hotel Makerere, hotel eringa olusuku Eden, City Monster Traffic App ekulagirira wawali traffic jam naawe okuyita gidawunloadinge leero. Chicken Express enkoko ewoomanga obwedda ku Shell Capital Kampala. Luba Properties Limited Empereerwe, ab'okwesiga mu by'ettaka n'amayumba. Nawolof Technologies ku Nalubega Plaza, abatunda laptops ebirango bikomyawo.